Nze omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba akulira ekika ky'Ekkobe era Ssaabasajja Kabaka gwe yasiima omukubiririzaako olukiiko lwe olw'abataka abakulu b'obusolya. Ayi Ssaabasajja, ekifundikwa mwe tufundikira ebifundikwa byaffe byonna, liiso ddene akutaddeko eriiso, era liiso ddene n'akkiriza okuwa emyaka 7 egy'obulamu. Tumwebaza liiso ddene era yoga Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka egyo. Emyaka egyo kya bugagga gye tuli ffe nga Abaganda. Kusooka kwa byonna nti gwe kifundikwa kyaffe, era mu kifundikwa kyaffe ekyo mutuyambye okufunda obumu ng'ogatta amasiga go g'oyitamu okukulembera Obuganda, siga eri Abalangira, siga eri ebika, ate era n'essiga eri abaami abakola gavumenti yo. Muggwe mwe twegattira okukola omulimu ogwa Buganda ogutuuka ku bantu baffe bonna, bantu bo Ssaabasajja gye bali. Era mu myaka egyo okoze emirimu mingi egituyambye okuba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'amasiga ago gonna. Ffenno abataka abakulu b'obusolya abali mu bika era nga ffe bamukuuma nnono ya Buganda, tukuyozayoza olw'okuba nti mu bukulembeze bwobwo obugassa amasiga gali 3, ffe bamukuuma nnono ate era otwongedde amaanyi nti bifundikwa bye tulina bwe bifundikidde mu kifundikwa kyo, twongedde okuggulira n'okuggalira bukyetaagisa ennono ya Buganda. Nnono ya Buganda eyo nga yevaamu obuwangwa bwaffe. Nnono eno yatandikira nnono mu busujju, omwavu obuwangwa nga ssemateeka yawandiikibwa okulaba nti abantu ba Buganda bakulemberwa obulungi. Mu buwangwa bwaffe obwo obutalabika mwe muva obulombolombo obulabika, okugeza ng'okussaako omusika Kabaka Lombolombo, omuntu okwanjulwa oba okwanjula Kabaka Lombolombo. Era oluvannyuma lw'obulombolombo obwo tujjamu empisa ezimanyiddwa wano mu Buganda era eziyambye Abaganda okumanyibwa mu nsi yonna. Abataka abakulu b'obusolya twenyumiriza mu kifundikwa kyekyo nti bintu bingi bye tukoze era bye tugenze nga tukwanjulira Ssaabasajja Kabaka ku nsonga ezikwata ku bantu baffe, naddala mu mulembe guno omutebi ogwawukanye ku mirembe emirala, nti tulina bingi mu kiseera kino ebiriwo ate nga n'obuwangwa bwaffe, ennono zaffe twetaaga okuba nga nazo zibeerawo. Tekinologiya atambudde, okuwandiika kutambudde, nga ffenno mu buwangwa bwaffe era tufuddeyo okulaba nti obuwangwa bwaffe bugenda mu biwandiiko, abantu basobole okubusomako nga basoma ku buwangwa obw'abalala obuyitimusse ne bukwata ensi eno omugamba. Obuwangwa bwaffe, ennono zaffe, obulombolombo bwaffe, empisa zaffe tubitadde mu biwandiiko. Ebimu ku biwandiiko bye tukoze Obwakabaka kati bwenyumiriza nti bulina enkola ku kwabya olumbe olw'Omuganda, omuli ensonga z'okutambuza olumbe, muli ensonga z'olumbe lwennyininyini okwabizibwa, ate era lujja kuba nti bwe tunaamaliriza ng'abantu abaabye ennyimbe bafuna ebbaluwa ejja okuba nga eragibwa oluvannyuma. Naye tujja kuyingira ne mu tekinologiya, ennyimbe zino zonna tubeere nga tuziwandiisiza mu tekinologiya, ndibireyo nti n'abaliddawo
tebajja kutunda butunuzi ku mpapula nga ziriiriddwa nkuyege, ne bajja kutunda mu byuma bikalimagezi, tekinologiya abayamba okulaba nti gundi yafa, jjajja gundi, maama gundi olumbero lwayabizibwa era ono yasumika ate ono yassaako omusika n'ebiringa ebyo. Era mu bukulembeze bwo tulabye nti niwaddewo okuwandiika ku mpisa enkulu akalombolombo k'okwanjula n'okwanjulwa. Mu kwanjula okwo abataka abakulu b'obusolya era baatuula ne tuwandiika ku nsonga eno, ne tubijja mu kukusula obukusuzi naye ne tubissa mu buwandiike. Era mu kuwandiika okwo mwavaamu curriculum, mwavaamu essomo erisomesebwa abantu baffe abawogezi b'oku mikolo. Abawogezi b'oku mikolo kati aba bamaze okubangulwako okutambula n'ennyanjula y'omulembe omutebi bayitibwa abalungamya b'emikolo. Ne bava mu kwogera obuwogezi ate ne bafuuka abantu abalungamya ensonga. Ne bagamba nti wano kino kituufu, kino si kituufu. Tulabye ebiseera bingi nga abantu baffe bava ku mulamwa gw'ensonga ezo, naye obuwandiike bwaffe bujja kutuleka ku mulamwa n'ebirala ebiwandiiko bingi ne bye tuteekateeka bingi era nga tukulemberwa ayi Ssaabasajja. N'ekyo mu myaka 7 egyo tukoze bingi era tuwera nti tujja kwongera okukola bingi mu kulambika kw'otulambise. Twebaza Ssaabasajja okulambika okwo era tuwera tujja kutwala Buganda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka n'ensonga era endala mu bukulembeze bwo etuyambye okulabika nti ensonga zaffe ez'ennono ziritereera bulungi y'ensonga y'endooliito ezasiŋŋaanibwa mu bika, naddala ezajjawo mu biseera bya bannaffe abaava e Bunaayira bajja okufuga Obuganda buno ng'abafuzi b'amatwale, ate n'ebiseera ebyaddiira ng'Obwakabaka bwa Buganda bufunye okuwummuzibwamu emyaka 30. Biseera ebyo tebyatuleka bulungi, twalekebwa n'ebika ebyajjamu emigozoobano. Tufuna abantu be tuyita ensowole ne bayingira ebika batandikawo kubanga babikulembera mu ngeri wo gye baayagala. Ssaabasajja Kabaka endooliito ezo zonna twafunanga ebika, oyinza okusiŋŋaana nga birina abakulu b'obusolya 2, 3. Naye emyaka gye tuyiseemu Ssaabasajja Kabaka wateekawo kkooti ezituyambye okukola omulimu omulungi guno, kkooti ya Kisekwa ate ne kkooti eyiyo gy'ojuliramu. Ate era n'olagira n'okulagira nti mu bika byaffe naffe tuteekeyo ekkooti okuviira ddala wansi mu mpya zaffe kutuukira ddala Kasolya, zongere okulaba nti zikola ku migozoobano egyo eribeerawo mu bukulembeze bw'ebika. Enkola eno etuyambye okulaba nti tuggyayo abantu abatuufu abalina okuba nga batuula mu ntebe ez'obukulembeze obw'ebika byaffe ez'ennono. Era omulimu guno gutambudde bulungi, tusuubira nti gujja kwongera omuwendo ku ebyo ebikolebwa mu bika n'okukkiriziganya mu bika. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.